nga tonna wana bafumba nkoko wammwe ono abasinga kati mu kilaasi kino kimenyewo byonna ebyasooka. Mama onana lusani ya chicken ewandegeya emabega w'akatale bava mu kufumba enkoko ne bafuuka nkoko. Olina pate wandyetaaze enkoko ya birungo oyagala kusanyusamu famire yo oba mwagalwawo ozambe leeta shifula sinziira w'oliragira kuba essimu bakolere derivale bano babayita bankoko wonna ekutuukako ng'ekyayo kya ku kasente buli omu osobola. Onana lusani ya chicken ewandegeya mwategeera okufumba enkoko bannange. Wulira liri n'essomero omwana wo mwasomera n'otejjusa Balaza Christian School erisangibwa Endejje Sambwe ku Bombo Road. Teeka school fees w'olaba. Essomero liri wagazi bulungi wasirifu bulungi nga n'olw'ensonga eyo omwana wo asoma talina kimutawaanya. Abasomesa batendeke ate nga tebakoma mu bitabo byokka bakulaakulanya n'ebitone so nga ne school fees zaabwe zijja mu nsawo y'omuzadde. Abaana balya bulungi essomero ddungi okukamala mmwe banjagala basale kati omukisa guugu n'essomero lya Kisulo n'abava Balaza Christian School nkukakasa omwana wo abeera mikono mituufu ddala. Dangerous Desire nagambye nti omukuto gwa Kinayi Movies yenkola gy'ogenda oyita mufuna sinema ez'ebina Uganda otune nawe ofuneko ate nga ne library yo eri Sekiwa. Otandika okugoberera omwami wange. Kati eno bagita Dangerous Desire ng'eri coming soon eva Maryland Films ewa Dani Kigundu. Ate nazikozesa dda tonfula musiru weebereremu naawe. Eno efuluma mu June ngamba gwa mukaaga nga gwakatandika bagundi kine kiki mwababiri mwemanyi awo wali obuzibu okukwaniriza ogenda kwana n'ab'ekika kyo nani kini ne balamu bo oba n'emikwano gya mukyala wo. tongamba nti wayingidde ekibi ate n'oleka obutuukirivu bulijjo bw'obadde onsomesa. Okitegeera tekikyali kibi. Wali girlfriend wa George. Nze George kyali kirooto kyange. Okitegeera mwegendereza emikwano gye musembeza babbaaba mmwe nagambye ne bagiyita Dangerous Desire kagenda fulumira mu Kinayi Movies. Olina okuba essimu egy'olengera mu sinema oba mu kalango kano ofune ebisingawo. Kinayi Movies enkola ennungi egenda okuyamba okufuna sinema eza buli kika ez'ebina Uganda ate nga tewali agenda kutaataaganya ku mulimu gwo okole ng'oli Sekiwa olate ne kasoda weenywere ng'onywesa straw. Subira kubeera mufumbo gwokola kiwa. Mama nkomyewo ewaka. Ononsonyiwa nnyabo. Ekitanda wano twakyokya. Dda mu makaago. Dayo eri. Omanyi omwana agenda ofumbirwa n'ekitanda bakyokya. Obufumbo tanuuru. Nziyuzayuzaamu. Misota mmwe abayingirira obufumbo. Ako ke kagenda esooka bagenda kayita Dangerous Desire. Kafuluma gwa mukaaga mu Kinayi Movies. Kola order kwataga ne Kinayi Movies mu nnamba z'essimu ezo z'olengera mu sinema. Obwekiri kwa njagala mazima bubuja kasemire meketi. Dangerous Desire kiki kino kano sike bayitaga limpitawa kwano kankunye ezo kondo ozinyenyera sizimanyi wangi naye musajja gwatamatira naye bannange balitugira omuntu mu kisenge nga balina ebintu basanze mu nsawo Yes, abagambye Maryland Films Africa kasiba kano kayitibwa Miracle ate nga bwe nabagambye kagenda kubeera ka inspiration kagenda kubeera kasema kasufu okuva mu ewa Dani Kigundu mu Kinayi Movies kayitibwa Miracle kyamagero. Are you sure you know them? I didn't say that I know them. But which country in this world have you ever had where prayers are sold? Except here in Uganda. I can even kill them. Do you know how much I have incurred in this whole thing? All the costs I have put here? Answer the question! Oh, come on. Don't be so tough to such a sweet girl. Little girl, now tell me in peace. I said you can call me Miracle. Miracle. Yes, abagambye kayitibwa Miracle. They frightened me. Kayitibwa Miracle. Well. Kajja kubeera kasinema kasufu nnyo kamala. I think I know you. Kali inspirational. Zukusoka. What? You're Zukusoka, born in Luwelo. Your mother was admitted to the hospital because of high blood pressure. That little girl is just playing on your brains. What she's saying is true. Like a witch. Little girl, how did you come to know all that about us? I
think there's an issue that needs wise men to address about our daughter. So where should we take her? Daddy. Yes. My friend Miracle told me to tell you that ritual basket you worship instead of God is wrong. Have you ever seen me worship any ritual basket? What did my daughter tell you? About what? About the ritual basket. She didn't tell me anything. I told her to tell you to stop worshiping the ritual basket where you put coffee beans and money. Burn it and repent your sins to God. And read Exodus chapter 20. Yesigambye kagenda kubeera inspiration kali ku mwana omuto. Do a good job so that kakwatagana ku mwana omuto yalina amaanyi ag'enjawulo ng'asobola okugezaako okulaba biki ebigenda mu maaso ebigenda okubaawo n'ebikolebwa abo abakola ebikyamu. Do you know how much money is in that basket? Yes, I know it. 72,003 invalid coins. Kakali n'omusaatu alina ebigali. Amugamba ebigali abe. Omwana seeta azimanyi liidako. Kayitibwa Miracle. Kayitibwa Miracle. Kasema kayitibwa Miracle. To be nurtured in the Christian-founded churches, so that the devil will not steal the gift the Lord has given her. Mother, tell him that he has a smoke pipe in that bag that belonged to his grandfather. Oh, my mother. That is really good. Don't you have gods where you come from? No. I grew up in church. Kina Uganda movies. So nobula bujja kuba bujja. Mbasa mugende maaso n'okubanga mu supporting a Ugandan production. Mukama bankomire. Bwoterevu omanyirawo nti Maryland Productions Africa Limited yekutusaako era nga tukutegeeza nti go wenna agezaako okujja kopi ayokya mu firimu zino mwana togo musango gwennyini gwa Nnagomola. Yita buyisi mu Twinex ekuwa ekituufu. Ne batugamba nti Jessica the Queen, Toswa Moses Case, Farida, Ronald Karamzi, Anita, Marvin Njani, ne Hassan, Yvonne Asimu, Godfrey Musinguzi, Monica Chigondo, Bashan B n'abalala bangi nnyo, Farida Mwebe, Fred Kimuli, Maria Chigondo, ne Dilisa Ntege. Miscarriage in the process. She was pregnant. Oh, sir. Kakani abasawo bannyonnyola. Jjukira bwe twakoma tuli mu ddwaliro. Basawo baamuzza omuntu ono ku bbali omugagga aleese. Namugaa nti omukyala gw'otuletedde bambi tumujjanjabye ajja kuba bulungi naye avuddemu olubuto. Edited by Danny Chigundu. Circulated by Filiani, continued by Farida Kuteesa wamu ne Nasanga. Produced by and directed by Danny Chigundu. Filimu etandika kitundu kyakubiri kye tuliko. Kakati nno munnaffe alabika okuba nti mukyala we yafuna akabenje akenkanidde awo akali akamaanyi ennyo. Yes, sir. Where were you coming from? Jessica, you heading to? Obadde ova wa bino ebyakutuukiddeko munnange? Era I was looking for a job. Nabadde nnoonya mulimu. Kiri tekyogerekeka. A job? Obadde onoonya mulimu? Did you get it? Wagufunye? No, I didn't. Nedda saagufunye. Aline Winnie. Do you have any profession? Wakuguka muki? Yes. Okuyina kye wakuguka nti ye. What's that? Kyekiki? A degree in MDD and catering. Ne catering. Alina diguli mu MDD ne catering. Alright. Mufumbi. Alinga alina diguli ne mu byemizannyo n'ebirala. Eyo nno diguli yaffe gye twagisomera mu myaka gy'ensanvu ng'abaana bagikutamya. Obeera ku campus n'ogamba ndi we mudiddi. Eyi nga tebalwaye bagamba kwegamba gwe musiru ddala ddala. Nga bakyanguya mangu. Naye kati ennaku zino abagikozesa abagifujje esinze kati okwata abantu mbabira abantu babifunamu ababitegedde. Naye so mu gy'ensanvu nga batujerega nga twogera nakwogera nti gy'osoma. Bawunsa yambala ekkooti n'emukunukira naye ng'ali ku mulimu.
Jessica. Kale mugagga yayita Jessica. Moses Case. Tumulabye mu firimu mpitirivu nnyo. Marvin. Yes, sir. Marvin. Weereza. Call me, please. Naga nti okubirako. Ye mwana mwala Jessica. Amayidwa nga Fashi Kutesa. Kale nagagga emmotoka akyusa nkyuse. Kati Winnie. Agenda kula munaye omugagga alaze. Why didn't you allow him to come next to the house? Lwaki tomulaze we tusula? Show him that place. That place is so bad, you know. Naye waffe wabi naawe. Guy is very rich. Kaye mugagga nnyo ng'omulega. If he sees that place, ate awo oba olina omulagira ddala bw'oli obubi afune engeri gyakuyamba ndi awo ayaleka naawe. Nwentirwa kyetaagisiza nemuleetayo olulala. Kakati jjukira ye olwali okutuuka mu Kampala. Munnaffe sereebu we yali tannaba kufuna nnyo mirimu gy'amaanyi na buli kimu kyonna kuyimba kufuuka wattutumu boyfriend we ye mwana mulenzi yali yafuna omulimu. Mwana muwala yali yasooka dde ofuna omulimu mu restaurant emu era nga yali akulira abafumbi ebyenfumba nga yabikolako. Stella, the reason why. Kakati omulenzi liri neno lidoodoomera eno teryafaayo kumanya oba omukyala omwana muwala yajja ng'amunoonya oba nedda. Lyo lyadda mu kudoodoma na Stella lirino. Conducive moment for. Ate alina eddoboozi bw'ayogera aggumiza ekigambo ne kituuka omukyala ku mutima. For a long time. Munnange. Really had like time to be together and talk about many things. Tubadde nnyo na budde kuleka ntusinkana twogere ku biwerako. And another thing, I just wanted to, manyi be like a man. Nina okuba ng'omusajja nange ntwaleko omukazi autu kitaba. Bannange ako kannyumidde okuwulira. Yes. Ensi bweyagala. Akaluba. Maybe let me use this opportunity. Kankozese n'akakisa kanno. No, to let you know that. Okutegeeza nti. For everything you've done for me. Weebale nnyo. I do really appreciate. Amazima nze golaba nsiimira ddala. Kitegeera. Weebale. Kitegedde. Ne bannange. Serebu afuze serebu. Kaakati kino kyayongera ddala okulaga nti omulenzi ono Stella amututte ebirowoozo. Tamanyi wa Jessica gy'ali. Ebizibu Jessica byayiseemu byonna. Talina kimu kyamanyi. Banaye Jessica takyetegeera. Naye atudde nalinga kasitoma z'okulya emmere. Yambuza nnyabo ndeeta ekika ki, ndeeta emmere ki. Tulinayo amatooke, obutungulu, ennyaanya n'emboga, mpozi n'enva, tulinayo akatogo ne lumonde. Ndeeta ekinnyabo. Naye atudde alinga azze okulya, alinga kasitoma ze kubaweereza. And I think the best way to overcome this is. Ono jjukira ye kali lugambo ye buli kike yalabanga konna. Gano waagawulidde yakomyewo. Gano waagasomyeko ye yagamuleeteranga gonna. Katono yeeyogeza yasitukirawo kubanga mukazi wattu alina ebirowoozo bingi. Mukama we amulaba yakajjira ennaku zino atula butuuzi takola. Jessica. Gwe Jessica nnyabo. I've really decided to do laundry on streets, aren't you? Kubanga olabika toli mwetegefu wa kukola. From the looks of things, if you don't cover up this man. Nze ngamba guno omwezi wooteefaako nnyo. Sirowooza nti ewange olinayo omusaala. Bibyo ebyange. Weegendereza omwezi guno tobanja. Tokola kati nzijewo. Ale teyabisuulaawo. Kitegeeza omulimu agosuddewo. Kaakati munne nagaba ne Jessica. I don't think this is a good idea. Sirowooza nti ekyo kirowoozo kibadde kirungi. Just going to sit home and watch TV all day. Ogenda tulako olabe TV, kutulako olabenga TV. We're friends. Tuli ba mukwano. You have to maintain your job. Naye gwe omulimu toguta. Busigazi. Bayo. Naye gwe Bayo. Bash has been taken away from me. Bash bamunzigyeko. Nothing. And I have nothing to lose. Siina kyesigazza kati sikyalina kyenfiirwa siina kyenkola ki. She comes to pick you up. Ddayo ku mulimu mukama wo nga tannakuyita. You call me when you need me. Mpitawo oba neetaagira ndeka. Kale bw'atyo bwe yagenda Maziba nga si musanyufu.
agamba olaba nsigyeko Bashi gwe nava naye Masaka ne tujja eno tukube ekyeyo nga bantuteko mu Namasaka ale kiki ekirala kye mba nnina yalabira ddala eba bamututteko Bashi we mazima ddala omuntu gwe nalayiza tutuuka mu kibuga munnange naye bba mwesigwa tugenda mu kibuga naye bba mwesigwa manyi tobaamu nakweralikira kuno kitegeera buli kimu kijja kuba bulungi nze nkubuulira sinza tukaine ndabankana mumanyi Kampala wa bukodyo There's so many beautiful girls. Abaana abawala beekolako likanaawisya. Just you don't have to worry about anything. Ate ekyo tokifiirako naddala kati mulungi kyakusinga gwe nga bamuzadde ddi ku lwakalooya ka Jessica gwe. Could be fine. Aye totya buli kimu kijja kuba bulungi nze ge nkuwulira ge mazima. Geego ge yambulira ge mazima ngo. Munnamasaka munnange bwe twabuuka Lwera. Kale. Munnange bwe twasala Lwera. Ali waka byalowooza bingi kati Winnie ajja anoonya sisita waage notuuka nomune Winnie amusosole bisunzo biri awo nze ndabika ebikibuga kiganyi Kampala aganyi kanzire ebuddu kasumuluzere yakasangawo bannange mukazi wattu ekibuga kyamulema n'agamba kanzire ebuddu sina kirala kyenjagala olaba nzigyeko Bashi kakati ate kiki ekirala kye muŋŋamba kye mba nkolerera ye alaba nga talina kyasigaza kwegamba ensi yonna era agiraba mu Bashi azzeeyo eri kale Winnie bwe yasanga akapande nti munnange nzize buddu yamanya nti talimba ennaku zino alina ebirowoozo bingi era agenda etuuka ebuddu yamusangira ddala ebuddu eri yennyini munda nga n'awaka yatuuse n'ayitawoko kati yeekweka mu nnimiro munange wali badde musanyufu kubanga bbaawe ennyimba ze tava ku leediyo na ku tv oli ayimba luno kontrakiti yakazifuna azifuna You just don't understand. Anga ne Winnie tokitegeera ndowooza. I cannot stand this feeling. Sisobola kugumiikiriza mbeera eyo. That woman is taking my man. Tanto omukazi yantuteko omusajja wange. She's taken it. Bannange. You know how much I love you. Omanyi engeri gye njagala mu musajja wange bannange. Kintu naye kirabe yamuntutteko. Amazima. I cannot stand there without him. Sisobola kubeera watali Bashi bannange. Be there without Bash. Wena olaba bulabi tekisoboka. You can't be there without him. Ddala mbeera awo nga tewali Bashi bannange. I do not think Bash can do that to you. Nange nsobola kikiriza nti Bashi yakikoze naye. He's doing it. He loves you. Naye akwagala. Tankubira masimu, takola ki, tanyega. Ali busy nnyo ne Stella. Mazima Winnie naye yawulira nga amagezi gamuweddemu. Manyi waliwo omuntu gw'owolereza. Naye nze ndowooza sente ze zimumazeemu. Omanyi sente naye gye zikola abantu. Ziba kyankalanya. But inside there I know he still loves you. Naye munda mu ye mutima nkakasa akyakwagala. Sure. By the way, yo why? Tell him about the pregnancy. Wambulide wali omulide ku by'olubuto. Ate lwatuuse n'okuvaamu nga nnyinira otaata lubuto talutegeddeeko. Ali mu kibuga ali ku nkaŋŋa etasuubira na kuzaala. Ebyokuzaala yabyenenya dda. Kati ngenda kukola. See him. Tugende omulabe. See him. Trust me. Nesiga. Just get up. Situka. Gwe toyinza kudda mu kyalo.
jangu tudde tulumbe site nalo tuddemu tubuuke Lwera nate jangu tugende tukirumbe ekibuga n'olwaleero bakiddamu ogwokubiri olwasooka lwavuddeyo nga nga biwala ttaka kati agantu kiddemu tulumbe ekibuga. Yes, please. Now, just tell me, what took you so long to deliver my information? Sorry, I had not much information. What? Ye munene ali ku mirimu gye. Now, just do me a favor and work it out immediately because I want that information delivered in time. Kaakati galina gwakubiriza yanguye ebyemirimu. Check the accounts, that clear. Yaga ni wamaliriza byonna cheki nga wali erigwa kandi tulobe ekigenda mu maaso kubanga banna. Abel. Yes, sir. Ali ku mirimu musajja akola emirimu egya buli kika. Ofisi ye yeeyo watula naddukanya emirimu gye. Consignment. I last checked with them last week and they told me it will be ready by next week Fridays. Katujjukira bulungi nnyo nti ye mugagga ono eyakola ki eyayamba Jessica ng'ali mu mbeera enzibu eyamutwala mu ddwaliro ly'ebbeeyi ne bamujjanjaba mu Kaswatu n'avaayo ng'olubuto luvuddemu yali accident yavaako obuzibu obwo naye nno bambi kyamuyisa si bulungi kyasinga ddala omuluma kwe kuba nti embeera bwe tubegenda ebizibu byonna bimutuuseeko Jessica naye nga Bash tafaayo kumanya tayitayo takuba simu takola ki kati omunene ng'agenda maaso n'emirimu gye asesetula ku ntimba alabe ebiri ebweru waliwo yakuba ka mobile ke. Hello. Oh, Jessica. Oh, bannange Jessica. How you doing? Uli otya? I'm okay. Ndi bulungi. Njagadde kukubira kukakasa nti enkya ku hotero nga bwe nagambye nja kubaayo. Kale bambi babulungi. Nja kuba nkulinze wendi nnyo bagaga tebabulako buntu kati akayinza okakugamba ssente nga ye capital gwonoonya ye akateekamu ofisi kuzanyisa alabako kalabi we capital gwonoonya ye akagulamu bwakuzanyisa. Kano kitegeeza baagenda mu maaso n'okulabagana n'omugagga era nga tulidde appointment erina ku hotero. Kale olabye wayise omwezi tugenda okulengera yenziruse eno ogijjukira eyo mugagga olunaku lwe yasooka yaddala okulaba ku Jessica gye yamutomereramu kale ne munange ebintu bizibu wandifuna akabenje n'okiyita ekisiraani kumba omukisa mwe gujjidde sibagamba nti olaba emmotoka weeteekeyo ekutomere. Oyinza okwagala naye bakutomere nti otandikirawo obulamu genda okwejjukiriza nga olaba oli mu nzikiza tovaamu nga baakutwala dda enjuba gyetayaka. Kanyama yeetala ku nzigi zonna tezikwatwako ye yazimanyi. Ennyabo Jessica? Jessica? Welcome to your new place. Wano kiro kyekigemakaago. Thank you very much. Bannange bali nnyo mugagga amugulidde enju. Nice. God bless you for that good heart. Banne Mukama kwebali kuwa mutima ogwo. This is my house. Enju yange eno kati. Kale nsanyusa okulaba bambi. Kalibu atandikiddewo nga nnyiniyo yayaniriza oba oggoba abanagiyingira atandikiddewo. Nakawala nina enju yaako fe nga tubonyebonye. Kanyama yatunula ebbanga lyagadde enzigi. Nakugulira ne teddy bear. Bannange babadde n'omugagga baagalanye kati mwezi mulamba. Omugagga bino byatandise okukola mu bwangu obw'ekitalo. I love it. Very cute. It really looks nice. So Jessica. Akali Jessica. You have a fair place to stay. Oyina akafo akalungi oyagala okuba. An apartment at the hotel. Naye ate waliwo n'apartment ku hoteri wali. You can either stay here. Gw'oyagala obeera wano oba eri ku hoteri. Kwiga weeronderawo obulamu tokkiriza bulamu kukalubiriza owulidde mukwano. Owulira nga oyagala obeere wano obeera wano. Owulira nga wakukoyi owakubowa hoteri. Nsitegedde. Bisumulizo bibyo munange.
Fred. Yes, boss. Check with the accounts, get some cash and go do some shopping for Jessica. Okay. Kakati yadumira Jessica bagende bamukolere shopping. Good. Come on. Bash, why don't we go home? Lwaki tugendeka? Leka naawe. Nze nkyanywa mwenge. My father told me alcohol can kill. Ne daddy yaŋŋamba nti mwenge gutta. Let's go home, Bash. Tugende nno. Let's go. Kituufu ndowooza tugende. Oli ku Jessica the Queen. Ekitundu kyakubiri. We've had a long day, right? We've had a long day. Kaakati essanyu nga lifuuse essanyu. Angel from the sky. Yafunye muyimbi. She's got my everything. Mpulira. But I don't exactly what she thinks. Nga bw'osituka serebu wange. Agenda zibayimbira eri ku stage ng'ono ye yaziwulirawulira dda. What I'm thinking, I believe this. Ate muyimbi alina talanta, buli wamu ayiyizawo oluyimba wamutamira nanga ontambulidde daba olususu maama. Buli wamu ayiyizawo oluyimba, muyimbi alina talanta ye. Kakati munange bw'atyo teyafaayo nnyo ku ekyokuba nti Jessica yali takyamulaba era nga tafaayo Jessica ali atya, ali mu mbeera ki, ebyo byonna Stella yamutwala omwoyo. Kati wetwogerera waliwo atuuse ye Winnie. Kati oluvannyuma lw'okuba nti ono yalabika nti ebintu bimutambulidde bulungi, ne Winnie embeera yakyuka era etwogerera Winnie yeevuga ssebo bintu si byakusaaga. Kitegedde. Kati wano ge maka ga Jessica kansikye nnaate. Sogirawo kanywa kenya ndeeta. Kubonaabona si kufa. Jessica oliyo bami bagambye nti yoli biri eri. Ono okudde Masaka ekibuga tali kisiibuza bigere. Okay. Only that my baby is sick, but it's something small. Sorry. Kakati. Understand. Nanga nkitegeera ky'ogamba. You know why I called you here? Namanya ekikumpisiza. No. Nedda. I want you to shift from your place. Njagala ove gy'oli gy'osula. Come stay with me. Ojje tusule ffenna wano. You see, Winnie. Olaba Winnie. I want to get rid of Bash. Njagala Bash anviireko ddala. And I know if he sees you, that means he's going to see me too. Kyemanyi nti bwakulaba nange ajja kuba n'okuntuukako. Njagala kwekutulya ddala ku Bash. This is what we're going to do. Kino kye tugenda okukola. We're going to call Auntie Lucy. Tugenda kuyita Auntie Lucy ave Masaka. And she'll come stay in your house. Bw'ajja abeerenga awo ewuwo obadde osula. As for you, Gwe, please. thank you. Kwegayiridde. Come and stay with me. Tubeere ffenna wano. Please. Oba waka abeerawo yekka, nju nnene, talina awaani, keera ku nsa n'ozingira mu nju obudde ne buziba. Nga tona nagonyumyako naye nti oba munange oli otya. That is really nice. Thank you. Kale asazewo agamba nti mbutuufu jangu tubeere wano ffenna. Akati nono omulodi tafaayo si byaliko. Tuuka mu kibuga n'agwa mu ssente kati omunyumiza ki ekyo. Ensero mizanyo yavairinga emizanyo gino tagitegeera naye kati sebo. Because if black man thinks he can do it. So, amulaba man, you here for gangs? Tekina oli wano kunegezaamu. Sport every white man can live. Nze ontegeera mu bya sport ndi muka. What's up, John? Kati ne producer yabajja mu kyalo. How could you do such a thing? Naye wakola kyaki? What? Eki. Jesse is the beating heart of your career. Jesse yakola kinene nnyo ku mulimu gwo. And we could talk about this over the phone. Twabyogeddeko dda ku simu. Si kyotegeeza. Coward, she's your strength. Nkumanyi oli munafu oli ge maanyi go. I want you to know that we are not impressed. Njagala omanye tetuli basanyufu. Kyewakola tekiriyo. A minute, John. Look. Ndabayo John. I don't see nothing. Okiraba sina kye ndaba. Bash, it's not about you alone. It's about you, Jesse, and our label. Sebo tekikwalagana kuggwe wekka, kino kiri kuggwe ne Jesse n'omulimu. Kirowoozeeko.
Good. Oli wano oli mu byakigundi wano. Goli mutitizo oli munafu oli gemaanyi go. Ate tugamba weekyanga. Kati ako nkateebe abaddewo. Abaddewo nga nkateeba. Emunkanga nammwe. Kaakati Jesse. Okuyimba akwagala nnyo. Atandise okuyiyiza ekitone kye. Olaba aziwandiika naye kikiwa aziyimba tekijja. Owulira ennyimba zayimba. Mpozi okwongera batangazaamu katono nga tulaba firimu eno. Buli luyimba lw'onoolaba oba Jesse nga yaluyimba oba mwana mulinzi ono nga yaluliko yaluyimba. Ennyimba ezo zaabwe ebyaddala, ennyimba zaabwe baziina bayimbi ebyaddala. Wabula nga tukyayise mu firimu nate ebisingawo mujja kwongera bimanya kubo. Kaakati Jesse bw'ati walabise okuba naye ekitone kye ayagala kizuukusa alage ensi nalo tinange wano ninawo ke nnina ate oba yeziwandiikanga nga ziwaye buwi. Kanyama Marvin Bekunda naye Simba wali mugaga aba alina byanyumyako. Sebo Munnamasaka bamuyoyoota gwe si yoli. Yeah, who is this one? Ani onooba? Oh, talk to eyogerako ne manager wange. Sibusiye atandise ofuuka wakabi. Alina ne manager wuno wano Kabaaya. Ya stole ekikusande. Atukolera kakadde kamu n'ekitundu. Aba tomanyi kiki ky'ogula ono sita. Ngambye nedda tetuka wansi wa kakadde. Kivulu ki? Kigunda kitobero. Sente ezimu. Bano babivulu promota nabo batukooye. Omugamba kakadde adda mu bya Nankani. Kati omunene simu agirabira wali eri mu motoka nekonekitingira wano wali ne kitigira otya. Okay. Hello, Jessica. Hello? How are you doing? Kaakati akuba simu. Yeah, I know. You finished the rehearsals? Omaliriza okwegezaamu. Kale. Okay. Yeah, Queenie, we have to go to the radio station. Naye tulina okugenda ku radio baatuyise. Mwankooye. Please. Dabayo. You have to do this. Queen tukwetaaga. Hey, she told you she's tired, don't you? Katono gwe bakolanga naye mu wooteri naye yamuleeta eno bali mu nnyimba. Munnagambye akooye. Kiri kuserebwa ekyagale. You guys, what you Bayomba tebeematira ne. don't understand. Listen. Gwe. You realize that this is my friend? Okimanyi ntono mukwano gwange wama mugambe. Gwe naawe okimanyi ntono manager. Kakitegeere. Muyina okwematira atereeta ebintu ebyo. Nno saa kumanyira nja kuddayo mpeereza emmere. Sala alukesikezi lumundeeta kumba alimba wano ayagalawo eza wano nyangu. Naye wooteri oliza n'okuloota anti buli ajja mu wooteri muyinayo ki tulinayo muceere muwogo olumonde nawulala najja tulinayo emmere babirota nobirota ekiro. Toyinza butalogootana lumonde muceere simanyi biki abiyimba okuva ku makya paka lebuziba. Mirimu simu yangu kati ngajja mu bine kwebyula bwebyuziba oti nga mudda wali nga mugabananga ogamba naddayo. We are beginning with Chika and then we cross up. Kakati tusooka ne Chika wavaawo guli okojji. What? Kiki? I do one song. Why? That's what I want. Look at me, Queenie. Oluyimba luli lwe njagala.
This is what we have to do. Kino kye tulina okukola wano woyina otandikira okulaga abantu nti gy'oli okitegeera. That we can do it. Tumenye abali aba bepanka mu bazikuba bakuba nnyimba kyezo. Guli wa kabi. Figayo ekikola ennyimba ate dansi waali. Are you sure? Nkakasa ogenda kinkolera. Within. Sikomuka. In. Out. Nawe wabinkozesa nange era mbimanyikoona wano. Shush! Oli wa kabi gwe. Yo. Set. Mutegese. Ndeeta omwana aliko kajubi. Katolina myekozesebwa yayoyotanga sowaani naye kati kafulu nnyo mu byannankani eno mu kubyula munne. Active on stage. Just do. Balage maama. Balage kyolinawo. Nyamba buyambi. Yes. Wano we tulina okutandikira ensi etandika okumanya ekinavamu nga tulya nnyingi okitegeera. Songa jangu tugende. That's it. Wow. Just be perfect. Kadde laba omunene. Munene mu nsimbi si mu bode. Tebifaanana abifuna. You ready for the show? Yeah. Bamuyita tebifaanana abifuna. Thank you very much. You're welcome. Yeah. So you ready with Mukwano wetegese. Gena bawa. Kanyama nkuwadde. Aliko bawunsa kati. Mugaga kanyama nkuwadde ovanga n'ekintu mukazi siina amaanyi. Abadde akuuma ye amuwadde omukazi yasigalirewo. Balina amaanyi agatalabika. Kati omugaga yalaga nti bintu bino naye ng'omugagga ono twakamulabira talina mukazi. Twakamulabira weetegereze firimu. Talina mukazi gwe tulaba nti ono ye ali ku Jessica. Ddala ku myaka gye okutuuka eyo n'essente ze zonna nga talinayo muntu we yenna katulabe firimu. Hi Jessica. Amukubira. Okola ki mukwano? Okay, now please can you come for your driving lessons? Kandi jangu oyige emmotoka. Yeah, Fred will be conducting them. Fred yajja kikkolirako wano. Bye. Weeraba. Alina okuyiga emmotoka. Bamuyita tebifaanana abifuna. Tebinfaanana. Mugagga tebinfaanana. Kandi ng'akwata kubo kweyongerayo. Agenda afuba okulaba nti ayigiriza mwana muwala Jesse emmotoka. Sitegedde ebintu ebituuse kati ebyokwevuga nabyo bituuse. Tewali muzannyo. Waliwo ebintu ebitandikirawo okuzzaamu essuubi. Oli kasa ayagala ennyo okumanya sayizi y'engatto gy'oyambala. Manya alabika lwaneetooloola bba mugumu yandiddayo ne sapatu oba tangira ennyana. Era aba akugulidde. Kyentegeeza nti suubira nti alayika alina kyagala okugulira ekyokwambala. Toli waatandika okugamba jangu oyigire oyige emmotoka nno gira oyige emmotoka. Mugagga emmotoka alina nnyingi. Bitandika awo tulabe. Otyo. Atandise okuyiga emmotoka. Waliwo Land Road atabuse. Amugobye mu nju. Tell you what. Mwana, kubulire. Erase the experience in South Africa. I think to me South African show was the outlet. Nanga nkubye ku show zonna ze tukyakoze South Africa nze yankubye yampitiriddeko. Kakati ono atambula amawanga. Tayagala kumanya munnamasaka muni ebyo tabi. Muntu olinyenyenye olirira jobaga ate ng'oddawo kunyumya beerwera. Nsimanyi mbizi nnya waliwo emicomo. Lekalika ggwe. Ali eno ali ku bibye ebirala nnyo. Era omanyi ensonga lwaki. Biki byolaba bino? Atunulira enkumbi musajja atu bano bakyalima.
kakati kakati Jessica muyimbi ennaku zino yita Jesse the Queen. Njagala nnyo ebiyimbayimba ebyo. Bash. Kano bannakalabawa jangu olabe ekiyimba. Tisi. Guno agenda okulaba nga yegalu mukazi we Jessica yali ku TV. Banange katono tamutegeera Stella tategeera ani ono ali ku TV yenyola. Abayi katono agamba ono kiki najjukira omuntu eyajja n'obumuli ke kawala kano Bash soko ojje akajjukidde sike kawala akajja nga keetyola n'obumuli n'eccupa kati ono kyeyakola nga adduka yewa ewa Stella ngadde ewuwe omanyi yalina ewuwe naye ng'agenda singa kubeera wa Stella. Kondeke naawe bantu tukoowa awuli yagala kubeera yekka omwenge tafuka mu giraasi zimulwisa anywera ku cupa kwennyini lusinzi simu yangu n'ogimalako n'omuliro ayinako kawogana ogirese chupa efuuse chupa kati ya wamulabye n'amujjukira ku TV nanga bannange Jesse. You know I'm doing all this for you and for the reason that you're my greatest. Kakati omugaga agenda maaso n'omukolera ebyamagero. Tell me the biggest record label in town and they tell you where you're going. Mbulira likodi gundi erebe y'amaanyi era gye ngenda okutwala. Dream Studios? Yeah, that's it. You're kidding! Mubuzi kyonna kye yeetaaga okubisinga aba akyali wano. Nonsense okwo. Maurice, this is Emma. Ono Emma. Yeah? How are you? I'm fine, how are you? How are you? Okay, you look familiar. Nga ninga gwe mmanyi. Nakulabako wa? Oh, Johannesburg. Johannesburg ndowooza. Yeah, sure. How's business? Business is good. Everything is good? Buli kimu kiri bulungi nti kiri bulungi. Yeah, she's in her bed. Johannesburg. Bagisalako bagita Joburg. Tebalina gakoowa. Absolutely. Kakati ng'amwaniriza Emma boyfriend wa Winnie era kyovulaba nga zaawaka wano kati Stella ennaku zino teyeetegeera munnabuddu ennaku zino yeekweka talabika sitole ki eri wano olaba munnabuddu ebyamwerabiza Jessica yeevuganga bw'ayagala ali mu motoka za Stella bw'ayagala avuga eno magulugusu n'agiza eri n'adda embeera alaba nga yakyukira ddala nnyo ebintu ng'ebyo kati gulabe gwakadda beetonya mulenzi ng'ayingirawo ensula tewali kirala ekyo kimala teyasuzeewo yagudde kava gye yagudde yakadda tuka kubuuza ensula sibitegeera emboozi tewakyali
manye ebyomukwano w'ebintu ebiba muba mukyayagalana akaliri akanya ku bbiri kaba kabamala akafaliso naye nga byekyanze negiba 6 ku 12 oba muzimazongotezi naye leba tekyabamala katuli babadde tebeeta naye kati n'enju nnene naye tebakyajyamu onalabanga ayimbye ate omuyimbi aba nebbeeto awatandikirawo mama nakoowa omuntu akoowa obulamu bwe butyo onkwatako mpulire emmeeme esinduukiriramu obadde ki ennaku zino sikutegeera waliwo ekikyamu ndi bulungi nnyo siteera nedda toli bulungi sokundikeemu akaseera genyamboddeyo wali obadde wakunyumidde wakunyumira nnyo ng'oli awo nze nga ndi wano kinkolere ng'atagenderedde tawulidde bannange ate nkitegedde abantu abamu mulwawo n'okutegeera Stella. Yes, Stella. Why don't you just let me be? What's tundika? Please do me a favor. I need some time alone. Netaga kaseera nga ndi bwomu. Get back in your seat and ogambye enju tekyabamala nene nti bamala. For the last time. What? Eki? Get back in your seat. Nesonyiwa dda gy'obadde ddayo eri. Nvaako. And have the guts to shout at me like that. Bano ina n'agampoganira. Gwoboggolera ani ggwe? Take a good look at yourself. Sooka weetunuulire. Take a good look at yourself. Weetunuulire. Look at yourself. Weetegereze. I'm putting on it's mine. N'engoye z'oyambadde zange. Leka panti. It's my own money. Sorry. Don't you ever tokiddangamu. say that again to me. Tokiddangamu okumanyira bw'oti. Musiru ono. Ani gw'olangira? Amulangidde nandaweya ebintu by'abakyala byo bwe bityo. Kakabe nga bukyali mu byakusaaga busaazi wano mujasitinga n'amala akuwa akakomoke kemwekyanga kwatandikira soko mpa n'akakomo kange nga temunagenda wala kwatandikira kakabe katambala mpa n'akatambala kange naye nga yakakuba nga wayisewo emyezi ebiri tokyamalina gye kali naye akakubanja omukazi ye buli kyakuwa bamanyi tateekeddwa kikuwa wabula alabidde awo ng'akikuwadde kale essaawa yonna kyata omutima gwangu amangu okutuukira ku kye yakuwa kwatandikira okubanja bwekimulema okukusaba waakiri akikulangira takuviirako awo bagambye waliwo we batagenda munnamasaka yawuliranga bulizi nti ate emmotoka z'empaka zibeerawo biki kwatiraako wano ku byokulya ebyo mala ogira wano dekanaayo gye tomukwasa bintu ajja bitulyako ngaoyo mumanyi balaba motoka za mpaka biki eyo gyamutwala kazireeta omuyaayo amanyiira yasitole ki kigwedde emwana okuba obuyimba gwe obwa loogwe nkutegeera bawusa alaba bosi nkwatiraako gwe onalabawo kirasiyo ono waliwo sayizi waliwo sayizi bekunda on duty n'agaziwa aliko effuba yagenda okuyimba omusajja n'amugamba gezaako bwa bodyguard naye yamanya omulimu gwe talenti ye weeri akulaakulanya kitone kitone kirungi bakuwa emmere nnyingi kuba bamanyi gwosinga okukola ebyamaanyi obeerewo omugaga buli kimu akikuwa eno piki okiraba wano awo beekulaga nti ekaaye ye munene mu ssente naye mubiri bwe gutyo tebimufaanana kati nga omanyi wabeera awo tewabula muziki
Push on the dance floor, shake on your body like nobody's watching. Kicking the bottom on the floor. 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 Sunda sunda tewe kwata kwata nyenya nyenya tewe. Wamma. Abennugu bawete. Sunda sunda tewe kwata kwata. Jessica nga yasunze. Munabuddu. Akaye. Omulabye omwana oyo atandika butandisi. Gwe abalagirako bwereere ab'enkya baakusasula, abaleero babwereere. Omwaga naga kyekyo nze nnengera wano tebamanyi kyebalengera abo, nze nkimanyi. Atalaba Jessica ng'abaka ensenene ku ttaala. Kaakati ono atandise okunoonya ddemu we mwana sigenda maaso kitegeera kati ddemu n'ennyimba yali aziyiiya nga yampa n'ennyimba kati sebo n'atambulira kanya awula Jesi okubya oluyimba bananga oli wa kabi ate ono tamumanyi gwe kikifala asiriwalire erigo eddemuwo vaayo naawe ye lizimba kinga sekoko oyo ddemuwo omumanyi geza omugoberere vaayo gwe eri ngende oli mukazi wange bekundaagaziwa on duty mulaba kiki tewali tabo mbikutteko kyali bosi kiri bulungi nakola oluba emmere gyali awali yagimanyi obungi yeesalirako yagamba kati nzikuse kivulu kyamaanyi mutaka abadde amanyi jajja okusangaani ebyamugendera bulungi wabula Jesi wadda ku bbali. Jessica the Queen kitundu kyakubiri kitulaba jjukira. Ngeno okulaba amasiga gamuyitamu akaaba buli kimu ekiri sente weeziri takyalina nnaku yonna naye akaaba. Jesi mukwana ate kiki? Lwaki okaaba? Jesse, talk to me. Bambi bakukyongamba yogerako nange. I met Bash yesterday. Where? Nasanze Bash jjo. Wa? I'll be sure. And what's happened? Ki kyabaddeyo? They treated him so bad. Bamuyisiza bubi nnyo. The bodyguards. Jesse banna. Kati yawulidde bubi engeri gye bamuyisizaamu. Alright. Don't cry. Kale tokaaba. They were just trying to protect you. Baali bakola mulimu gwabwe kukuuma. Besides, that's what they're paid for. Era kye kibasasuza. Kukuuma gwe munnange wagwa mitiibwa. Bakuuma bukumi munnange Queen. Tofaayo sirikako mukwano. Nga baakoze bubi yalumiddwa nnyo olaba kimutwalidde n'okufisaawo akadde n'afuna akasonda agakaabi. Kitegeeza nti munda mu mutima gwe yali akyalowooza nnyo omulenzi oyo. Kakati munnaffe ebintu nga tebinaba mutambulira nga byali asuubira. Driver omunene takwata ku nzigi ezo omuntu aba yakola
aba yamala. Waba yakola n'amaliriza ebyemirimu gye ayagala ate kumuzza mu ddoyidoyi ye Jessica Munnamasaka kugambye ayaka luno mugaga amutegekera wagenda okukolera lonki. Afumbye ebintu bye alubamu yejjudde bategeka lonki kabiriiti. Mukono agujjuza ebyamalidaadi zanya ebikoma byambala kusinziira ku busobozi bwe so si ku bye biteekwa okuba ku mukono. Oba kirina kubaako kimu ye obusobozi alina bwa munaana byajja okuyiwa ku mukono. Kifo kirabye otya? Si kibi naye kimanye neesho yange egera okusooka. Abantu twebawerewerewo okusukkamu abo bosuubira. Ninawe kifo kisiwabi naawe wantu wanene nno onooleeta abantu bameka kanaawerawo akakaaga. Walungi kiki ekyo kiruwa ekiwaggana generator ya wano gaba connected newe gavaako. N'atunulira ekifo wamma gwe nalaba nga kimusanyusiza ddala nnyo ndowooza kyandikola omulimu. Bambi nsanyuse nkwebaza byonna byonkolera. Yamwebazaamu ak'ensusu koye nti munange webale kusiima ebintu bingi byamukoledde omugagga ono. Ayiya owulira ennyimba ebiseera ebisinga omuntu ayimba kiki kimuli ku mutima gwe oba ekyali kimubaddeko. Bannange siteera kati omulenzi yeekyanga ennaku zino yanoonyereza n'amanya Jessica yani nawa gy'abeera. Musega alumbye malaaya gwe nvi musajja wange bashi wange owulidde gwe Stella gaga ndi gwe malaaya gwe nkyasuza okulaba kamba ali awo gwe Stella katubuuze Bashi oba Romeo ani Juliet gwe oba nze gwe wabba omusajja wange nenkuleka kati mbala biri ng'ogifulumye naye gwe Jessica kino kyoyita enju kino kiringa effumbiro manyi abagagga bajerega amayumba g'abannaabwe. Kino kyoyita ekinnya oba ekisi nze weewange era wonsanze sagana kumanyira fuluma ogende kyogamba yagakumanyira nti alina kale ngenzi naye nkulabudde fuluma genda owoganira eri tonjasamira genda malaaya eno omukazi ono nga amanyira ate nga kinumbye newange singa nkikubye ekyo ajjukira luvannyuma nga agenze kuba akulumbye ewuwo mwangu ba bulungi nnyo wala ne wawoleza wano embadde ajjukidde agenze. Hi, Mr. Foreman. Kakati munene ng'ali ku mirimu gye on the side. Naga munango n'onsonyiwa leero ndowooza siyiteeyo okulaba kimukoze. Very tired. Mpulira ndi mukoowu nnyo. I'm coming from very far. Nviira dda nva wala.
far deep from the ye kanyama tamuva ku lusegere omulimu gwa kutegeera oba mugagga agenzeewa kale ebintu ng'ebyamubeera ddala ku lusegere sigandi ate omugagga yabaddewa ye n'abeerawa. Is everything all right? Ndowooza buli kimu kiri bulungi. All right. Kale bambi. Yes, I'm coming right now, but I'm first dropping at Jessica's place. Kale okujja ngenda kujja naye nsooka kuyitirako wa Jessica. Awo nno ali Muhamma. Kwegamba ye emmotoka tekibanko kizibu ki. Stella leero yasiiba kwegamba yakedde musanyufu ayiya ennyimba ze omusege ne guzigwamu namyekozo n'agwa mu mmudu ye. Kati era asiibye si oli yasiiba bwati bwati. Kale munanga agenda okulira wali wazze munene mu ssente tebinfaanana atuuka butuusi olaba ameesimba wano ogamba agenda okuva mwazi towa kiro nga 2 tono bw'avaayo oyinza ogandi yennyiniyo. Bekunda n'aweta ogenda okulaba ate gwaggulira. How are you? Baby, I'm so tired. Amune mpulira ndi mukoowu nnyo mukwano. Nviira ddala wala eyo mu ndalaba emmotoka. Yeetaaga okwolesebwa kuli kwennyini okw'amaanyi. Bawala nnyo mukwano mpulira nkooyi. Tofaayo. Jangu obukoowu mbukoleko. Thank you. Abutandiseeko abutandikidde wano obukoowu. You're fine. I'm fine. Oli bulungi ye? Yeah. Ndi bulungi. You're looking very beautiful. Thank you. You're so smart today. Thank you. Yanga munango onyumye nnyo leero. Webale. They told me. I'm coming from far deep in the country. Mulinga weekugambye enva wala nkooye. Yakalumiriza obukoowu abantu. Namugaye jangu tugenda ogira wumulako ku buliri. Netamujja mu ntebe aga. Nkooye yakadiŋŋana nkooye. You signed with one of the best record labels in town. Nyaga nti nkubuulira ogenda kusayininga abantu bagenda okuwa kwegamba kampuni ennene ey'amaanyi mu kibuga wano. I'm ready. Ndi mwetegefu nnyo. Ogwe ndiye. Kati. Marvin. Yes, sir. My cigar, please. Thank you. Yes, sir. Atumize muliso. Abasigala gwanyu. Sente. Ajayo gwataba Jessica mtunuulidde. Jessica. Are you fine with this? Noza tekikuyisa bubi. Wenywere. Kakati amulaba si mukyamufu. Kati nnyo omugaga ng'alina ensonga yakamuyita amuyita Jessica. 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 I want you to be mine. Njagala obeere wange. Akoleza akabiri ne kazikira nga tanna. Kyotegeeza oba kiki? Wagambe ntya. Bintu byangu byakuwaayo naye okwogera bikumugaanyi. Njagala kubirira ddala wange kiŋŋamba nga nkuwasizza mukyala maka wali. Tuve mu bino ebyokujasitinga. Marvin. Kanyama gwatuma buli kintu kyonna. Marvin alinga Marvin yatereka ebibiriti yatereka sigala. Yajja asitudde ekitereke. This belongs to you. Bino bibyo. Bannanga agaba birabo. Bagagga ebigambo baba na bitono kimu 2. Bakuwe necklace. This
is really great. kazaagamba ku byokuwasa ye nogaa nsooka ompeemu akadde nkyakusitadinga bagira bakuwayo essaawa kuba talina byakwongerako nti ate munnange mpulira nkwagala nnyo bwe ebigambo byabaavu bye beetolobojja munnange nno nkwagala nnyo kumanya nkwagala nnyo nno munnange twabadde eyo nno munnange ne maama n'akumbuuza mukwagala nnyo ebintu ntu bwe bityo munene kkojja yaŋŋambye mukazi gwe twalaba muwasadde ebyo bwe bityo tebabirina nkwagala nnyo ayogerera awo kati annyonnyodde kino kikkaatiriza kiri kyagamba ebikola ani kuliko ne nga kawunya bulungi banna kale weganda enjagala obeere wange oyongerezaako n'ebyo okimanya mangu And I think it's about the time we leave. ndowooza ke kaseera tugende I don't want to reach home when it's too late. saagala kutuukaka nga obudde bugenzi kale munnange ngeri girabika nti yali avudde wala nga akooyekooye kati bwati bwawaddeyo okusaba kweri Jessica ola Jessica namugaa sooka ompeemu ku budde ekintu kino malo kiwa obudde nkirowoozeeko ndabe ebyokujasitinga omugagga abikooye kati ayagala nsonga yennyini lunaku lugenze lutya lulungi manyi mbadde n'olunaku oluzibuzibu naye katonda nyambye buyambi Is it just your facial expression? Or there's something wrong that you would like to tell me? kakati yamubuuza gyalabika mangu omanyi omuntu gwe muludde naye akulaba nga waliwo ekitali kya bulijjo All the time. And I don't know why. You know, I just watched that bastard on the TV. munange omugwagwa simulabye ku TV bashi Oh, Bash. bashi era You just need to let go, okay? naye muto agende Start a new life. tandika obulamu obujja sisi ki ekitaliiwo It's done with that. kyali badde awo naye Morris proposed to me. mukimanyi nti Morris yansabye embaga See, Morris is not a bad guy. naye gayi si mubi I think you deserve him. era olabika omugwanidde musaana Winnie, naye Winnie with love, that's not the right route to take. yanga nti munnange ekikwatugana n'omukwano esiri ekkuba ettuufu eryokukwata I understand, nkutegeera but you deserve him. naye ndaba omusaana Well, I told him I'll think about it. namugambye nja kirowoozaako ampe ku budde About it? Just let it be, okay? nanga nze ndaba tewali buzibu kyangu yo kirowoozaako gwe boolowooza oza bibeera byangu bityo tebibeera byangu bannange omusajja talina kyatakoze buli kimu kyonna kiri wano kati nkoze ntya yafisa akadde naye ddala ddala I want you to be mine. njagala obeere wange munnamasaka wange oba ali luddawa bino byonna bigenda mu maaso tasobola yadde okunkubira kasimu nti oba oli kuki muntu anoonyaako ku munne olw'empaka wadde bakuganye babodyguard n'okolawo ekyomutawaana nti ofaayo era n'osala amagezi agantuukako musajja akooye ebyokujasitinga kati ayagala mbaga kaakati ono emanyi ennaku zino abadde anywa nnyo kati atulula nguuli kanzijemu enguuli naye bannange ebyange bibadde bibi kafemu Hello. yala Who is this? ani ono Hey, what's up? kiki What's up? gyebali No, I'm just mbadde wano nga shape up. nga ngezaako okushaping up Yeah, you talked about South Africa, but I'm not so sure about the whole thing.
kaga nabitegedde kibe South Africa ne sinaba kuba mu mativu kuli kimuto. I think you should call him, man. Ngozo wali mukubidde. All right, man. Thanks for calling. All right, see ya. Kati ebintu bikyali awo bwe bityo. Ali waka. Oli takyamulaba, oli tayamulaba, tayagala mulabako. Kati no Jessica yalabika. Muntu kati kantandike kweyiyiza nnyimba kuba Jessica yali aziyiya. Yagenze kwekyanga. Kanze yiyize leero. Nawununa. Chenkwe ekimuli kyange kyentunulako nzere nfuna essanyu. Gwe wekka singa bonna, gwe wekka nannyini figa, gwe wekka nannyini beauty, kabona w'omutima gwange, gwe wekka singa bonna, gwe wekka nannyini figa, gwe wekka nannyini beauty, kabona w'omutima gwange. Aya. Ajja ziyimba. Ayina ozitetenkanya aziyimbe kubanga ki ekigenda mu maaso. Bintu birabika okubanga bikaayemu katono. Kati ng'ali ne bawunsa se ebinyume mugaga tubizannyisa. Mugaga waba tali naawe waakuli akuteekako likanyama. Mukyala ogenda kuziika oyo akuwerekere olowooza akufaako nnyo. Kumba ataddeko likubega. Ogenda amwe mulumbe oyo akuwerekere. Ne bwagikuyigirize moloka nti weevuge. Omunene avaawo omutono ajja atule naye nga ono yewaawo ssebo. Bintu bya ssente. Kati abagagga bazibu tekimugana kulira nga agambe oyo omwana ebintu abikolereko naye nga gwagamba omwana sajja ddene likoma eri limusinga nolaga genda n'oyo omwana akwatireko. Kati baavaawo ne tebifaanana. Kakati bakwata ekkubo ennaku zino nakyalo ono gwolaba naye yalinnya kiraasi wa shoppinga we wano. Tugenda maaso ne firimu bagise Jessica the Queen ekitundu kyakubiri eddoboozi lyawulira lya Vijay Kisule. Kakati eno mu banene mu bebbeeyi naye Jessica gy'omusanga yanoonya ebyomulembe. Kumbe mu kafo ke kamu ne Stella naye eyo gyagobera. Banoonya ebyebbeeyi. Kaakati Udaye basisinkana. Mama. Tontomera. Well. It is not the famous Jessica I know. Kansubira ndowooza si yono Jessica namye wano gwe mpulira. Basisinkanye.
biki ebyaddirira kitundu kyakusatu towerabira ntukirinawo ekiri nnyo nakyo ojja kuba okifuna essaawa yonna tumanye byagwerawo nga tulaba Jessica the Queen ekitundu ekyokusatu byonna tubirina wano mu Twinex wejja okulabika nti obisinkana MK nga bulijjo nviyeke. God bless you, love you.